Kaiza ave mu kamera kyekikulu kyalina okukola. Leero like an envelope, va mu kamera, va ku YouTube channel, va everywhere. Sooka omala opushinga ebintu bitereere olyoka okome mu kamera. Wa kamera tena kyekuyamba. Flavia anoonya channel ye kutambula. Oyo content kubona omuvubuka yabadde alina content asinga alina stories nyingi wano zadde akola. Abadde content hunter. So ye yafunye chance omuntu alina content amuggyeko story ezitambuza channel ye. But it's not the right time for him okubeera nga ali ku mikutu kubanga byakola abantu babiraba n'abazungu babiraba. Ave mu kamera. Yeah man. Oli bulungi. Sina tabu. Saba abantu eggaali ne bayomba kuboyisaamu olumye omutwe kuliko bbala. Abalamu ye yampisaamu egaali. Nze namuddamu buzi mujjukiza bye yali ayogera. Yaŋŋamba nnofuna omudala gwa capati n'ogw'ennyaanya. Ne mugamba ati gwe gy'olowooza emidala gy'ennyaanya ate ffe tulina ebinene bye tulowoozaako. Enjawulo eri wakati wange naawe kigobera mu kamera nze siba mu kamera. Kye nali mujjukiza kyokka. Era simulinaako tabu balamu. Namulinda Flavia munyiivu. Olwaba ebintu bye muvaayo ne mwogera ne muvumirira ababombye mubagattako ebintu simanyi bagenze kufumbirwa biki. Si musanyufu Namulindwa naffe talooza naffe tuli basanyufu nnyo ekiri awo. Naffe tulina ebitutawaanya. Ye ffe tumutawaanya omutwe. Naye naffe tulina ebirala bitutawaanya wano. Ekyokubiri ffe okukola ebyo bye tukola tulina ku by'ebulaaya. Tunyumya story ezaffe. Nze kye nayitamu kati gwe tosanga ni lwaki onyumya bye wayitamu kuba otulabisa si kituufu. Ffe twagala abantu bategeere nti bw'ogenda Bulaaya bo baagala kulaga nti buli kimu kyakabi. Ffe twagala tukulage nti kino kyekibaayo osalewo bagita informed choice. Obeera informed choice kyo kisoboka kyo kiza obutasoboka. Abafumbirwa gye bali tubamanyi. Oli avaalo n'agenda eri kufumbirwa ne bamuwasa bangi gye bali. Kaakati gwe bw'ojja nga wakatuuka musajja Kaiza bwe yatuuka n'adda mu kamera n'ekipikini ffe tugambe tutya. N'ekiki? Kaiza ekifaananyi kyasooka ofulumya ng'ali mu swingi pool. Bw'amala n'atula mu ntebe n'asimayiringa bw'ati. Ffe tulowooza eki. Tutalowooza naye bamuwasa. Kaiza ave mu kamera kyekikulu kyalina okukola. Leero like an envelope, va mu kamera, va ku YouTube channel, va everywhere. Sooka omala opushinga ebintu bitereere olyoka okome mu kamera. Wa kamera tena kyekuyamba. Gundi okumukozesa interview Flavia yabadde ensobi oba enawe mugatta. Flavia anoonya channel ye kutambula. Oyo content kubona omuvubuka yabadde alina content asinga alina stories nyingi wano zadde akola. Abadde content hunter. So ye yafunye chance omuntu alina content amuggyeko story ezitambuza channel ye. But it's not the right time for him okubeera nga ali ku mikutu kubanga byakola abantu babiraba n'abazungu babiraba. Ave mu kamera. Kinayo kimu affecting eri gyali. Yes, because bw'osaba ebintu n'oteekayo abazungu balina ba interpreter. Atulako n'agamba Kaiza agambye atya nti yasiibudde Uganda nga bwe yagamba ne bw'oyita ensambya wali nze mpitawo abala bayitawo nga batyawo okuyitawo n'oyingira mu embasi oba owangudde. Era bw'ofuna ebyo byayogedde byonna si bituufu si birungi fe omuntu anoonya okubudama. Kati ekya Flavia okuvayo n'abatabukira mmwe alinga alaga nti mumwe muliwo okulisizinga buli kirungi. Ali homesick tova ebyo n'abiwuliriza nnyo. Omuntu atali homesick tamoya bigenda mu maaso wano. Balina bangi abali e Bulaaya naye nga bali bize bakola ebintu tebali homesick. Tebabalina bye mukola eno naye olw'okuba yalingiza bukiri e Uganda ekigere kimu kikyali eno yensonga lwaki. Yes. Spice bamuwadde kolabo yagenda e Kenya e Tanzania ne bagimumma bagimuweredde Kampala. Yakoleddwa abaproducer bana. Kuliko Nesimu bangambye kuliko Dadandre n'abalala babiri. Mukama atuyambe ebere worth the effort kubanga if four heads cannot be better than one. Bwe tunageraga batunyingira manager roja batewala. Bwe nabeera worth the effort era tujja mutendereza. Bwe navayo nga yenkana ne Rwejula then why the four producers? Ate yasijja munenya njakunenya baproducer mukata mutya emitwe abaproducer bana ne mufuna ekintu ekiri wansi w'omutwe ogumu.
bali banyi omukulu yaze ne producer we nga ye yakikoze. Sirowooza nti yaze ne producer we yaze ne manager we ne bakyaliba abalala naye ng'akwabaddeko n'essimu kwako Daddy Andre ne bakaya abalala bapya babiri besimanyi producer we teyabaddeko. Tumira abali e Bulaaya abaabomba. Abali e Bulaaya bannange si kibi okunyo ate abampagira bangi olwopoka gye tunakiva e Bulaaya gye tunyumya bagamba bane munyumya emboozi ezo awo nakale balowooza nti kyeyo kulya mmere ne batusaba sente wakyo ebinyuma babitegeera mwongere mu maaso naye mbagamba n'abantu bayomba laga mukasa temuva ku mulama munyumya emboozi eyo era emboozi yakiva e Bulaaya ekyatambula sente yanyumiza amasowaani oli n'abuuza lwaki munyumya amasowaani nolyoka ovuma amasembe amasowaani ate twabavumye twanyonyodde nti lipstick atawanyonye mukwoza amasowaani omukazi agenda nateeka lipstick ku mumwa bw'ateeka lipstick ku mumwa otuuka okuteeka egiraasi mu dishwasher nga lipstick avaako n'omulangira n'amasepiki ojja gooza amanene amasi ate esepiki okutukula olina ogirinnyamu n'ogibeeramu anti eba mpanvu bweti ati olina gizigooza yasi yekka ono era akola ku sapiensa yani naye mwamuli selekita ate no selekita mukwano gwange nnyo era bwe nanyumya emboozi y'e London yangamba musajja gonyumiza London ebimu byonyumya bituufu just ebeera fe mwoyo akabomba kakagenda e Bulaaya oba okyawuliriza nnyo ebiri e Uganda kuba ekigere kimu kiba kikyaliwa kiri Uganda naye bw'osetolika n'otereera eri it doesn't matter what they say. Omu kubavayo ku kyaka miliyoni nti si mulwadde naye twamulabye ng'ava mu kagaali wakuba the next day n'akuba shu. Kamiliyoni yali mulwadde okumala wiiki 2 mu ddwaliro naye mukyala we yeetaagala amawulire ago gatambule era ye mukyala n'atugamba nti balimba naye twakizula nti yali mulwadde kirungi nti bamujjanjabye namulaye ng'akuba kye Canada ajja kuwona ate afuuke wakabi. Ekasiza okwewunyisa abantu olwava mu ddwaliro leero enkeera n'akubasha anti yali buku munaye batalina kyakukola kuli mulimu yandibadde senga yali asusalawo n'atagikuba omusawo yamugamba awumula emyezi egi naye problemu abasajja bakusasula dda kati okola oti era kyoba yakubye ekikyo nga mukakamu atudde ku muzindaalo tabuuka ng'oli kamiri gw'omanyi ajja kutereera. Abayimbi obanga kati bakuba bafaani abayimbi Winnie yakubye faani olw'omukwatako ani gwe tunenya muyimbi tunenye bafaani muyimbi Abaganda tugamba atunda ayolesa ate tugamba nti amaaso g'omuganda bw'oba oyolesezza nze ng'omuganda alina amaaso balomanya ankwateko bate baagala abantu babakwateko bambale bulungi babikeko ku bifoto lwaki Nantume Morin tebamukwatako lwaki Sitabuwa tebamukwatako lwaki Rema tebamukwatako bakwatako gwe wabawo ekikyamu abantu boyimbira bamanyi ne sakamse zoyimbiramu ozimanyi amabeera banywedde so kyemanooza bo beetereezeemu tebanenya bafaani mukulaba walaba otya faani yali asimula ngatto walabe kusaasira nga bamukwatako bwe yakikoze yakikoze bulungi n'agamba naye kiri oke naye gwe bw'ojja n'obusungu bwo ng'olina ebikugjeeko ate gwe bakukyakanya bafaani ojja tuuka lumu obeetange nga nabo bakuvaamu. Kya Chosen Blood wakirabye ng'omukazi amukwata mu nfaani? Ani? Chosen Blood. Saamulabye we yakimu naye bwe byayagala si byayagala Chosen muntu w'abapikini era bamukutamiro gyagambye oye kikubye Chosen muntu w'abamaama abakulu abato ye kasita bamaama oba noonya sente akalanya ekitonde ekikyala ekyokuba nga bamukutteko sirowooza nti ande kibi gyali abasajja basinga bakyagala era omusajja gwe totyakwata ku musajja mukwate kajjaga nti bebi ne wano yongera okwate